Kikakasiddwa nti omuwendo gw'abantu 10 okuli n'ababaka ab'ebitundu ebyenjawulo be basindikiddwa mu mbuzi ekogga mu kkomera e Luzira bebakeeyo mpaka ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omunaana omwaka guno gwennyini gwe tulimu ogwa 2024 lujja kubeera lunaku olwokuna lwe baligenda maaso n'okkomezebwawo mu LDC Court esangibwa e Makerere. Akwabo bebakutte bonna listi mbulambulukufu bwayo njirina era ngenda kuba nkuwa amannya gaabo abasindikiddwa e Luzira. Nkuwe n'emisango abo bonna kwe basindikiddwa oba omulamuzi kwasinzidde okuba nga asindika bano kwa limanda mpaka ng'ennaku z'omwezi lumu olwokuna omwezi gwe tugendamu ogw'omunaana. Video mbombefu obw'ekitalo nkusaba osooka gimpereka like kijambako okubanga edduka ku misinde gy'amaanyi information netuuka ku oyo yenna abayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde. Ate twegattangako mu butongole nkusaba subscribinga ku mukutu guno osobole okubanga ofuna latest updates, latest information okuviira ddala mu buli konna akanyomero n'ensonda ez'eggwanga Uganda okosaako n'ebweru waalyo. Nze Vicky, of course nsinzidde wano ku mukutu Vicky exclusive okutuusaako eby'obudde buno. Wetwogerera nga ababaka 10 omuwendo gw'abantu 10 okuli n'ababaka ab'ebitundu ebyenjawulo be basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi mu kooti eya LDC esangibwa e Makerere era nga bano bonna 10 basobodde okusindikibwa mu mbuzi ekogga oba mu kkomera e Luzira ate mpaka ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omunaana. Kooti ya LDC esangibwa e Makerere esindise ba MP oba esindise bannakibiina kinuupu police beyakutte ku makya g'olunaku olwaleero ku kitebe ky'ekibiina kino ekisangibwa e Makerere Kavule. Kwa bano babasindise kwa remand of course mu kkomera e Luzira era nga bano bagguddwako emisango egy'enjawulo. Ku misango egiguddwako bano kuliko okugaana kuliko omusango ogw'okukuba enkuŋŋaana ezimenya amateeka oba enkuŋŋaana ezikoleddwa mu bukyamu nga tezirambikiddwa abakulu bekikwatako mu mateeka. Omu kwabo kwe kuli Honorable Francis Zaake ono nga mubaka owa Mityana Municipality era ng'ono ye ng'omuntu aguddwako n'omusango ogw'okutyoboola amateeka g'enguudo oba ag'enkozesa y'oluguudo era abalala abasindikiddwa kwa limanda kuliko Honorable Kirumira Hassan, Honorable Tebatendeke Charles, kuliko Kansala Mubiru James, kuliko Mukasa Ben Ntale, kuliko Kemigisha Sharon, kuliko Mungu Brian, kuliko Semanda Ibra nennaka Nabakoza Shamim. Bano nno bonna basobodde okubanga basindikibwa mu kkomera e Luzira bebakekeeyo. Okubaako ko ow'enkizo ku balala omubaka Francis Zaake ye ng'oggyeko okuba nti omusango ogw'okukuŋŋaana mu obutali bulambulukufu bw'amateeka oba okuba olukuŋŋaana olutali mateeka ye basobodde okumwongerako emisango emirala era nga kweje emisango gye bogingedde ku mubaka Francis Zaake ndabyeko awo nga ogumu ku ogwo kwe kuli omusango ogw'okukozesa ogw'okuvuga ekidduka nga talina license eri valid oba nga talina license ekyaliko nga tennaba kuggwako era mwejo emisango gye bongedde ku mubaka Francis Zaake mulimu okwagala okutomera omusirikale nga ali mu kyambalo oba nga ali mu uniform ya police nga amugambye ayimirire omusirikale nga alagidde Honorable Francis Zaake okuyimirira ye nga akozesa ekidduka kye n'alema okuyimirira nga ate omuntu amuyimiriza ali mu uniform okusinziira kweje emisango gye basobodde okubaggulako. Mulimu okukozesa obubi oluguudo okusobola okulemesa abantu abalala okukozesa ekkubo. So ogwo nagwo omusango guteekeddwa ku Honorable Francis Zaake kugetugenda maaso n'okubeera nga ate oba olyawo tufuna omubaka ono yatwaliddwa
machaga olwaleero video ndoza twagikoze boba tewalabye byabaddewo Makerere Kavule ku kibiina ku kitebe ky'ekibiina kinup nkusabodde mu previous videos zaffe ojja kubanga ate byonna obiraba obyekkanye story osobole okubanga ogigoberera ng'eflowinga mwebyo era ebirala ebibadde mu kooti lead of opposition lop Joel Ssenyonyi asobodde okugenda bwatyo n'abaako engeri y'okubeererawo bannakibiina kino mu kooti gy'ababeererawo era secretary general w'ekibiina naye ekya NUP alabiddwako mu kooti ng'agezaako okugumya omubaka Francis Zaake oba oliawo n'abantu abalala bonna abadde bakwatiddwa olunaku olwaleero. Bano okukwatibwa kwabwe okujjukizaako akatono kyaddiridde okera ku makya okujja ku kitebe ky'ekibiina kyabwe we balina okukakalabiza emirimu gyabwe egy'enjawulo ne basanga ng'amagye ne poliisi bibembedde ku miryango gy'ekitebe kino era nga bataddewo n'emisanvu egitaganya muntu yenna kuyingira munda mu kitebe okosako n'abo abasangiddwa munda obutabasobozesa kubanga basobola okufuluma okugenda ebweru w'ekitebe kino. Okusinziira ku kwogera kwa poliisi bagamba nti baziiza kiki ekiyinza okuddamu okubaawo era ekirese amagye ne poliisi okubanga byeyiwa ku kibiina ky'ekitebe kino ekya National Unity Platform Makerere kwe kuba nti poliisi yakitegeddeko nti bano bategese okuba olukuŋŋaana lw'abamawulire okuyita abantu abangi be batasobola ku holding oba providingira security okweyiwa ku kitebe ky'ekibiina kino bateeseze ku lunaku olw'enkya olwa23 omwezi guno gwe tulimu oba 23 July olw'okwekalakasa okw'emirembe nga bagenda ku palamenti okuwakanya ebikolwa ebyobuli bw'enguzi. So ababaka abasobodde okubanga bakwatibwa poliisi basimbiddwa mu kooti era bwe batyo kooti nebange basindika eruzira bebakeeyo mpaka ng'ennaku z'omwezi lumu lujja kubeera lunaku lwakuna omwezi ogujja kubeera gwa August. So bano bonna bakunyumirizibwanga bunyumirizibwa biki ebyaliwo ku nnaku z'omwezi 23 tebasobodde kubanga oba oliawo babirabako yadde okubituukako nga bali bweru wa birowoozo byabwe nga bali mu control ya birowoozo byabwe because bobera mu komera toba mu control ya birowoozo byo kye bagamba okukola kyogenda maaso n'okubanga okwatako oba ng'oteeka mu nkola. Enkwata gye bakuttemu Zaake mwagirabye yabadde waggulu. So n'enkwata gye bakuttemu ababaka abalala bonna mwagirabye. Of course ne kansala engeri gye bamukuttemu nayo twamaze dde okuba nga tubibalaga wano ku Mukutu Viki exclusive. Osobola okuyitayo konoba nga ate olaba bulungi oba oddamu ne weetegereza mu mbeera emu oba mu mbeera endala. So bano bo basuze luzira tebasobodde kubanga baddayo ewaka abakubeera nga balambulwako bulambulwa mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Naye nga abo basobodde okutuuka mu kooti ne balaba ku bantu bano, thank you so much because omuntu buba mu mbeera eyakazigizigi ng'eno yemu ku mbeera ekulaga mikwano gyo gyani era ekulaga abantu abatuufu bebaani. Okuddiramu akatono nnyo listi y'abo abasobodde okubanga oba oliawo bakwatibwa nga bwe mmaliriza nkugambye nti kuliko omubaka Francis Zaake, kuliko Honorable Tebandeke Charles, kuliko Honorable Kirumira Hassan, kuliko Kansala Mubiru James, kuliko Mukasa Ben Ntale, kuliko Kemigisha Sharoni, kuliko Mungu Brian, Semanda Ibra ne Nabakoza Shamimu tebasobodde kudda waka olunaku olwaleero. Updates nyingi tukyazibaleetera abeekumira ku mukutu guno tweyama nti we update you in time. No matter budde ki oba budde ki as long as amawulire gagudde ku desk yaffe tugakuwa nga bwe gali. Ebisingako kaondoza tujja birambulula mu lunaku olw'enkya nga tufunye ebisinga ku ebyo bye tulina mu kiseera kino. MTN Tuseko Hajaruna Mbiru live in concert Friday nga mwenda August Serena Hotel Kampala. Hajaruna Mbiru huyo
ku Serena Hotel Rocktown nga mwenda August. Mushoja atumye Haji Haruna Mbiru live in concert. VIP ya mtwalo 15 tokawa jigula ku Momo ya mtwalo 10. Ate meza ya milioni 3. Nyiga kamunyenye M5 kamunyenye 20 kadala. Oba downloading a Momo app ogule ticket ku sente ntono. Nga 10 August Colin Hotel mukono. Ticket ya shinjo mtwalo gumu. Bwa jigula ngo kosa Momo jigula 15 VIP mtwalo 3. Nga 11 August Maria Frema Saka shinje mtwalo 2. Bwa jigula ngo kosa Momo ya mtwalo gumu VIP mtwalo 5. Ate Momo mtwalo 3 n'ekitundu. Bitegekeddwa Keti Events. Olwo ne biwagirwa. MTN. Together, we're unstoppable.